obudde butuuse bwatuuka nadda. Mukama ayagala ekipya mu Uganda muno. Haleluya. Mukama mulungi. You know, a new Uganda, tuleme kulowooza nti projekiti ya Bobi Wine naye projekiti ya Katonda, olw'ensonga nti Uganda erina okuzzibwa obujja, erina okukyusibwa. Amin. Kale tukijjemu ebyobufuzi twogere ng'abantu oba abantu abategeera Katonda. Bannange Uganda ebeera mu corruption, okutta abantu. Uganda ebeera mu kidnapping n'okubba ettaka ne tribalism. Do we need that kind of Uganda? No. That's not politics. That is the gospel. Kubanga Yesu kye yagamba, I've come to proclaim captives to be free, the blind to see, the deaf to hear. Twagala ekigambo ekyo kituukirire mu Uganda empya eno eyatandise. Temulowooza nti teyatandise, yatandise. Ate struggle egenda mu maaso. Sawa wenyini wetugenda okutandikira gwe mukwano gwange ali eyampuliriza ku UG Updates TV nkujikiza nti kosinzira okubanga owuliriza amaloboozi gano. Webale kwekuumira ku mukutu guno. Gwatana kubanga otweyungako genda maaso n'okubanga osubscribinga okonene mu kadaako. Nkutegeeza gwe munnabulaaya ali eyo ku mawanga yagenda okuba ekyo nawe tukwanirizaako nnyo, ate nammwe abali ku mirwano wano e Kenya nammwe tubalamusizaako nnyo. Kakati awo tugenda otandikira ebigambo bya Faaza obiwuliridde ddala bulungi nnyo. Twabuliddwayo Faaza avaamu eddoboozi ng'eryo, so nga bano bantu ba mwanjo nnyo era ba mugaso nnyo. Bwe basitula amaloboozi gaabwe gawulirizibwa mangu kubanga basajja ba Katonda. Buli muntu be bantu beyandibadde nga akkiririzaamu nti ono kasita ayogedde kitegeeza naye ayina kwasinzira okwogera ekintu kino, kitegeeza tasobola kuba mukyamu. So abakulembeze baffe mu bitundu ebisinga ne mu biti ebyenjawulo ne mu ministries ez'enjawulo mubeere nga mujjayo eddoboozi erigenda okuba nga litaakiriza eggwanga lyaffe, eddoboozi eryo erigasa Munnayuganda ng'ekigambo kye waakyogera asobola okuba nga akitwala kikola amakulu mu bulamu bwe ekigasa ye saako n'okugasa abalala. Faaza ensonga yenga waagirambuludde. Abasinga mubadde mulowooza nti Uganda empya, okukyusa Uganda empya ne sitwago gye tulimu projekiti eno ya Bobi Wine. Akibalambulidde n'abagamba nti no temulowooza nti no projekiti ya Bobi Wine, wabula projekiti yaffe ffenna oba nasinakini eyo projekiti ya Mukama Katonda. Kati gwe yenna badde asaagira ku Bobi Wine, njagala okimanye okuva nno lwaleero nti eyo mbu projekiti ya Mukama Katonda. Faaza yakyogedde. Wabadde bakibuusabuusa ababuusabuusa National Unity Platform saako ne Robert Kyagulanyi Ssentamu bannabbi bamaze obbalagula mubawulidde. Eyo projekiti si ya Uganda. Ate naye Bobi Wine yennyini takimanyi. Ekyo kyaliko si kikyesi. It's not his own project. Ekyo kyali si yakiri. Wabula mutukkirizo batangaaza n'obagamba nti eyo projekiti ya Mukama Katonda gye yatandikawo okukyusa eggwanga, okuteekawo eggwanga eppya. Obaako mukategedde. Kkiriza obagaana Uganda empya eteekwa okujja. Buli kintu kiteekwa okukyukakyuka. Tunuulira buli sekita wano efuga eggwanga Uganda yonna ejjuddemu buli bwanguzi, bubbi, muganzi temuli mirembe, temuli mateeka, buli omu byasanga byakola. Oli kasita abeera n'emmundu, oli kasita abeera n'omuntu mu gavumenti, buli kimu kyasanzako kubanga gavumenti tekyafaayo ku muntu wa bulijjo. Kati kye baba bafuna amaanyi n'ettutumu erisobola okuba nga bacunya bannayuganda. Tulya ministries ezandirwaniridde eddembe ly'obuntu teziri active. Tunuulira Mariam Wangadya. Bannayuganda eteeka okyuka. Kkiriza obagaana, kyagale oba tokyagala. Mubadde balowooza nti nno abamu badde n'engombe egamba nti nno ye bizinensi ya Robert Kyagulanyi yagitandikawo, ebyo byonna byali mu struggle yaba afuna ssente. Ebyo byonna byali mu struggle
si struggle ye, eyo struggle ya Mukama Katonda okukyusa eggwanga lino ddiza obujja, okulitambuza mu ngeri gye lirina okutambulamu. Olwaleero njagala mukitegeere, so ggwe abadde alwana eyo ng'olowooza nti nno olwanirirako Robert Kyagulanyi Ssentamu okikola mu bukyamu. Eyo pulojekiti ya Mukama Katonda, kitegeeza oli mu kulwanirira nkyukakyuka ya Uganda. Oli mu kwerwanako, nawe Mukama Katonda yakuwadde ekisa okulaba ng'osobola okubeera ng'otangaala, ng'obukkula obwongo n'omanya kino kye kisaana okukolebwa, nti ekimala kimala. Kati temuddamu kuzannyira ku pulojekiti ya Mukama Katonda. Mumanyi buli azannyira ku kintu kya Mukama Katonda engeri gy'afundikiramu nakyo. So sandiyagadde mutesitinga ebbita ya Mukama Katonda nga muzannyira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mulowooza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu he created his own project gy'agenda mu maaso nga maximizingamu profits. Ekyo mukitwala mu bukyamu oba mukitegedde. Faaza abagambye mwe abalowooza nti no struggle tetandikanga. Struggle y'okweyibula eggwanga eppya yatandika dda. Eggwanga kati liri mu kweyubula. Obutiitizira obunkenke bw'olaba mu gavumenti, olaba ne gavumenti yakiraba dda nti eggwanga liri mu kweyubula. Entandikwa empya eya Uganda yatandise dda. Tuli ku ntandikwa ya Uganda mpya. Eggwanga litandise okweyubula, gw'oli eyo weebase. Oli mu kujejemba, oli mu kugenda eno ozunga eno ddeeri, okoze obubiina. Twongera okulabula bannabyabufuzi abagenda batondatondawo obubiina bu parties olw'okuba ng'olaba omuntu afunye ettutumu mu kutondawo ekibiina, gwe naawe n'olowooza nti nno ye ngumbu. Ffe tetuli, we are not after bannayuganda, we are not after parties. Newe mwegatta ne mufunamu ekibiina kimu nga emu yammwe muyina emu, ekyo kintu kye twagala otambulirako. We are not after your parties. Mu kiri kya bbulu, kino kya red, kino kya yellow, kino kya kasita munaabeera nga muli ggwanga limu, endowooza emu okukyusa eggwanga, temunnabitegeera. Naye gye bujjako mu maaso mujja bitegeera. Kuba maaso yalingirako ku eno vidiyo basobole okuba nga bakitegeera. Uganda empya, kkiriza oba oyagala oba toyagala, egenda kutuukawo. K'otondewo ebibiina by'oyagala, k'ofujjirire ssente, bannabyabufuzi bakole obubiinabiina, obwagala okukola divide, kye bayita divide and rule, okusobola okulaba nga banafuya bambi obutaavu bwabwe nabwo olw'obutamanya, nabwo n'olaba nga balwashinga bakoze bino, batandise okukola obubiina, munabo bagenda kuvuganya ku kifo ky'omukulembeze bw'entebe. Kati nze mbabuulire ebyo byonna byakwewussa. Wonooba tomanyi magendawo, wonooba tolina destiny nga tolina nakigendererwa mu bulamu, nga n'ekiruubirirwa tokiyina, ojja sigala awo wooli era mujja sigala muzunga. Era nsaasira mpuuga ne banne Obedi Bwanika, mujja fuuka bazunze b'eggwanga lino, olw'ensonga nti temumanyi kigenda mu maaso mu ggwanga. Mukimanye nti kati bannayuganda bategeevu era bali bulindaala ku buli kigenda mu maaso. Temugenda kubanga mubasiriwaza n'obubiina bwammwe. Ate twebaza n'abakulembeze abavuddeyo mu buli nsonda, buli kiti, buli minisitiri gy'otwala, oba teri mu byabufuzi oba eri muki, naye n'ovaayo n'otangaaza eggwanga kyekituufu kye kirina okutambuliranga. Ekyo kyokka kyokka ekigambo kye twagala. Mugumye bannayuganda, mubateekemu essuubi, mubalage mwe abalina obusobozi obulabirako ewala, mubirabe mubirengere, musobole okujja obibalengeza bano abatasobola birengera. Kuba si buli muntu nti naasobola okulabira ebuziba. Ky'oba olaba abamu bavudde mu bibiina ebitegereka nga bagenda bazunga n'okukola bu parties, beeyunga mu bibiina ebirala, abamu bafujjiriddwa ssente ne balya, tebamanyi kyakuggyako, tebamanyi kyakukola. Naye kirungi gwe munnayuganda yenna ali eyampuliriza omanye ekyokukola. We butuuse twetaaga Uganda empya, twetaaga okweyubula, twetaaga eggwanga eritaliimu ntalo, eritaliimu butemu, eritaliimu kuwambibwa, twetaaga eggwanga eririna amateeka, twetaaga eggwanga erinywerera ku constitution zaalyo, eritasobola kubanga likyusakyusa. Twetaaga abakulembeze abanywevu, abalowooza obwongo, balina obwongo obukufu, abalina obwongo obuli strong, abalina mindsets eziri strong, nga sologana n'ekituufu kino okukwata mu constitution eno, lino etteeka tuligyewo kituufu, ssente ezo ngenda zifuna, naye bwe nkikola kiki ekigenda okuleetawo?
ojja kukola akantu katono olw'essente kagende kazimbulukusa ekintu kye tujja kisobola kujjawo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. So buli ky'oba ogenda okukola kirowooze n'obuvunaanyizibwa, sooka okyefumiitirize, sooka weddemu ogambe nti eggwanga lyange nditwala wa, kino kikola kyo ngenda kikola naye kiteekawo eggwanga. Kati gwe omuntu n'obeerawo ojasi omuntu omu n'obonyaabonya emiliyoni n'emiliyoni z'abantu mu nsi ne zibonaabona ku lulwo olw'ebbaasa obubaasa gye wafuna. Bannange waali temuzze ku kabongo, kutegeeza nti obadde muwuliriza mulungi naye kigenda okunnuma nnyo nga tosheyalinze vidiyo eno. Sheyalinga, jangu mu comment section okomentinge otangaaze bannayuganda, jangu olikinge, jangu osheyalinge. Mbategeeza nti nno mmwe abali ebunaayira ababaddeko mwebale kubeera ku Yugi Updates TV. Gwe atanaba kuba ng'osubscribinga nawe nkubiriza ogende maaso n'okuba ng'osubscribinga. Tubaagala nnyo, mweraba.